أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakabula dda akaseera kabadde kawanvu nga tetulabagana aboolyawo olw'ebiba bitukutte, ate era nga tukyali ku rawuda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe gye muli abamalire ebyetaago byammwe, abalwadde abawonye, kubanga teri ndwadde wabula ng'eriko eddagala lyayo. Ebyo bigambo si byange, bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi emu yagamba alaihi salatu wassalam, inna likulli da'i dawa, abange buli ndwadde eba n'eddagala lyayo. Alimahu man alimahu, munnange oli ayinza okumanya eddagala lya kansa. Wajahilahu man jahilahu, bangi ne baviiramu awo. Gezaako ku lino, oli n'agezaako ebikolo bya alusa n'aga nze nabikowa nabivaako. Ninga hakkan eddagala lya alusa gye liri ku lwa hadiisi eyo mbaka gye yatukakasa sallallahu alaihi wasallam. Abange tuzze tulaba ebikolo by'amalogo. Eddogo lino balikola batya? Bwe liba lituse ku muntu ne limuluma bwe liti n'obubonero buno, yejjanjaba atya? Ebyo bikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, okumanya obuvu bw'endwadde ye n'engeri gyegenda okugendamu. Nabwe kityo min mi'atil amrad, mu ndwadde 199, endwadde 99, iwulira pasenti omubaka gye yawa sallallahu alaihi wasallam. Ku ndwadde 199 famina shaitan, endwadde 99 ziva ku sitaani. Endwadde zitulumbagana 199 shaitaani yaleeta. Era kyosiŋŋaana nga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamututegeezaako engeri gyazisaasaanyaamu mu biseera bya asiri, ng'enjuba egudde, magaribi okuyingira, ate obwazi obuba bukedde, nezitandika okuba nga zisaasaana. Abeeyambulira masaŋŋanzira kiro, agenda okusera kiro, ogenda okulanga buli ebikolebwa kiro. Ekiro kino shitaani zikyambala, gwe musana gwazo. Era ojja kusiŋŋaana yagamba omuwandiisi w'ekitabo bakiyitaani alimul jinni, yagamba nti ma huwa aktharu wakiti yantashiru fihi, biseera ki sitaani mwe zisaasaanira. Tulina ekika ky'eddogo gye tugenda okusomako olwaliro bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Biseera ki oba ebisinga obungi sitaani mwe zisaasaanira? N'agamba yukthiru intisharu shaitaani jam'u layli junuhu layli, abange sitaani zisinga nnyo okusaasaana mu budde obw'ekiro. Fakad thabata anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam, abange obujulizi bwakakata nga buva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagamba kala idha kana junuhu layli au amsaytum, abange obudde bwe bubanga buzibye obanga buwungeezezza, fakuffu sibyanakum, muyingize abaana bammwe. Olaba gyasookedde omubaka sallam, abaana mubayingize muki? Mu nnyumba. Allahu akbar. Fa inna shaitaani yantashiruna hinaidhin, mu kaseera ko sitaani ziba zisaasaana, zigenda basiŋŋaana ebweru zibafuuwe, zigenda basiŋŋaana ebweru zibayingire. Mwana atandika okutonnya ebirusu, mimwagite. Genda okulaba omwana atandika okubanga amaaso gatabuka, genda okulaba omwana embeera ze tezitegerekeka. Abalala bagejja ne babeerawo ba obesity, abalala ne babanga bakogganya ate ekisusse. Shitaani ekola abaana oba n'abantu abakulu byebeeyagadde. Akawungeezi ako si kalungi muntu kabeera bweru.
njuba yakagwa bweti egenda okuyingira essaawa mu ya magribi awo magribi awo kaseera kazibu nnyo ate osingana ng'abantu baffe mwe baagalira okugenda mu binaabiro okunaaba abaana bwe bamaliriza akapiira okukasamba kawooma nnyo genda okulanga buli omu ali bize mu bitayamba nyumba nzigule emmanju n'emiryango nsobi eri ummene y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bambi nga twafuna okujjukizibwa okuva ku mubaka waffe sallallahu alaihi wasallam omwagalwa w'abangi agambye nti mazima sitaani zisaasaana mu kaseera ako fa idha dhahaba saa okuva enjuba lwegudde magalibi nga eyingidde bwe wayitawo essaawa tugeze essaawa nga 2 min al-layli fakhalluhum olwo mubaggulire. Era wali mu hadithi endala yagamba mubikke ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bidomola mubitekeko obusaanikira masepiki mugavunike bikopo mubivunike nga musomerako bisimillah enzigi muziggale maaso emmanju n'emiryango nga musomerako bisimillah. Ulira obujulizi bwagamba n'agamba nti waagaliku abwaba wadhkuru isma Allah muggalewo amayumba musomereko bisimillah fa inna shaitani la yaftahu baban mughallakan sitaani teggulawo oluggi luggaddwa nesomerwako bisimillah. Ebyo byowulira mbu simanyi nabadde ndi mu nnyumba nempulira oluggi nga lweggula siraba aluggudde gwe luggala osomereko bisimillah nolabayo aluggula bagiwaana tesobola. Rawahu al-Bukhari an Jabiri bin Abdillah hadithi yayogerwa Jabiri ngeva ku Abdillah mtabani wa Umaru radiyallahu anhu. Awalala era ng'omubaka atulabula sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yahdhuru shaitani mazima sitaani esembera kulla shay'in min shu'uni al-ins mu buli kantu konna mu bintu by'omwanadamu byatambuza byapanga sitaani eri kumpi nnyo naawe andaba ampuliriza. Naam ناغاما أنت يحضر الشيطان كل شيء من شؤون الإنس فقد روى مسلم والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي لو بجوليز كنسونغ يجين كغامبي kadi gwe tebereza mbuli nsonga zonna ogenda kulya ogenda kunywa ogenda kwambala ogenda kwegattana mukyalawo ogenda kugulawo dduuka ogenda kujjayo ssente oziwola ogenda buli kintu kyonna eno hadithi kyetegeeza yeetaba nyumba wagizimbye ogenda giyingira ogiyingidde otya oyingira katale oyingira supermarket oyingira akedi mwokolera talina kyatatusomesa sallallahu alaihi wasallam. Naye bwe twesuliddeyo gwa naggamba ne tugiwa omuwaatwa neyingirira mu baddu bwe wawola ssebo tekuli yadde endagaana ni yabigamba. Qur'ani egamba etya aya esinga obuwanvu oteekedde okuba abajulizi 2 oteekedde okukola endagaano sente nzikuwoze ozizza ddi eyewoze n'asayininga ne gwe bawoze n'asayininga abajulizi ne basayininga n'osigala kopi eyawoze neyewoze n'atwala kopi n'abajulizi ne tubawako kopi. Ono awoze nkyafa ani agenda okubanja eyadduse n'essente zaffe abajulizi ne bukadde 6 genda okole tewali yadde ekiwandiiko gwowoze ono buli lwalabanga osigazza endagaano waliwo n'abajulizi afunamu okutya y'abantu nga bayonoonese muntu n'akuwola ssente ate sente zakuwoze ate n'ozitwala mu masabu ate n'omuloga taddayo okufunira ddala kati tabakuwola walijjewo obuyambi baadallah genda okulanga omwanadamu omutima mufu ssente bwe yawola omwanadamu ate bwabutuuse ate n'abuteeka mu mayembe gye zivudde tewadda yadde 10 musajja wati agenda okulanga ebintu byonooneka agenda okuyitako ewa marusaidi amurakke eshitaani ziga nti ffe baatusindika kusaanyaawo mu maali okuvaawa gwewawola mulimu obujulizi nga buli kumpi nnyo ne ansa nga tebwetaaga nnyo okunoonyereza tetukkiriza byetugambye ate tetugiwakanya kujja nga tumaze kulaba bujulizi kategeddaako kubanga ku ansa entuufu emu erimbirako ebirimbo 10 ng'omubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti sadakaka wa huwa kadhubu eyogedde mazima naye seera ebisinga obungi alimba nnyo ibilisu
ne banywanyi be. Naam, hadithu ogiwulidde kati esembere tya mu bintu byaffe. Rawa Jabiri bwatu batugamba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba inna shaitan yahduru ahadakum inda kulli shay'in fi shu'unihi, abange sitaani esembera mu buli nsonga za mutabani wa Adamu mu byonna. N'agamba nti hatta yahduruhu inda ta'amihi, okutuusa lwesembera ne mu kaseera ng'alya si byenkonyeeko kikyeyagala. Fa idha sakatat lukma, singa abadde alya entongi neegwa, mmere neemuseererako neegwa. Agamba ta sallallahu alaihi wasallam ahadikum falyakhudhuha, omubaka akugambye sallallahu alaihi wasallam emmere neegudde girondewo. Kyobola kyetaaga tulongoseewo tugenda okuliira. Edda bakadde baffe bateekangawo obuwempe luyita olwaliiro, mmere no nga bwe beekuguddeko sobola ogijjawo. Badde olya sumbusa neegwa gijjeewo. Naam, eriyo eriwaaya egamba nga yabatabani ba Adamu, simanyi bujulizi bwayo bw'amaanyi, ng'egamba nti singa obadde oli erindaazi ne ligwa lirondewo nga bujamuzi tebunnaba kuligwako olw'ensonga nabo bwekanga olw'okugwa kwalyo. Kati genda oginoonyerezeeko, so nga omubaka yatukakasiza sallallahu alaihi wasallam nti gijjeewo entongi eyo beekuguddeko, falyakhudhuha, bambi gijjeewo, wayamtu ma kana biha min al-adha, ojjeko ebiba bigenzeeko mu biyinza okukunyiiza ng'obutakataka, walyakuluha, girye. Ne kati oli mu paaka badde olya sumbusa, ani agambye ogirira mu paaka weesimbye egudde ng'ogandi kati abantu bandaba ngironde ntya. Kigambo kulya kiwe ekitiibwa, in that ekintu bwe kiba kikuseereddeko, bwe kiba kigudde manya nti sitaani etutaayiza, na wano wendi ntandise okulya eyinza okunsalako. Ne kati kyemba nkola kanange mpumbewumbe ndabe nga wendira ne bweba ekikubye busu nsobola okijjawo nenkirya. N'agamba atya jjako ebiba ebikunyiiza olutakataka, wala yadaaha lishaitan, owulidde togirekeranga sitaani. Fala yadaaha lishaitan, tagirekeranga sitaani. Fa idha faraga falyal'iqu asabi'ahu, baba amaze okulya kirungi akombe engalo ze. Okukomba engalo mina sunna, kibula kiba kirungi ne tuliisa zino essatu, so si zonna, liisa zino essatu. Indate emmere egenze mu ngalo zino essatu esobola okuyita mu ddookooli, so si kukwata kakkana nga mu butuufu emimiro gifunye okukalubirizibwa mu mukuba ekikonde emmere emutuze ebitanyuma. Wala yadaha lishaitan, togirekeranga sitaani. Fa idha faraga, oba maliriza okulya, falyal'iq asabi'ahu, akombe engalo ze. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amuhu baraka, munnange tamanya emikisa giri mu mmere ki, mwene esigadde ku ngalo oba eri eyagudde. N'ekirala tulekeraawo okujjuza emmere essowaani gye tutagenda kumalako. Teekako katono kamaleeko komba essowaani, omaleko baraka zo zonna ozifune. Olwaliro abantu bali emmere tebakyafunamu baraka. Emmere agirese mu ngalo tagikombye, esigadde ku ssowaani tagikombye. Golabanga ebyamaalo so nga sunna si bwe guli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaddu babitegeere olutegeera ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yabitulekera. Era baraka ozitegedde eyawe ziri mu mmere nesigala ku ngalo ne mu ssowaani n'emmere ekuguddeko byeteekereteekere. Ekyo kitono nnyo kyenkutegeezezza ti sitaani esembera mu nsonga zaffe zonna olw'obujulizi bwenkuwadde nga buva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo nno muzaalidde abaana abatategeerekeka, mwana n'abeera mu lubuto ng'ekiri mu lubuto tekitegeerekeka, anti enneegatta teyaliiko dduwa. Mwami agenda okusinkana omukyala tewali dduwa, obujulizi bungi ng'omubaka byabitugamba sallallahu alaihi wasallam. Ogenda kusinkana hakkiyo, somerawo edduwa, bisimillahi allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaktana. Soso okusoma erinnya lya Allah, buli lwosoma bisimillah sitaani adibara ng'ekuviira mu ibada gy'ogenda kulya bisimillah. Buli lwosoma edduwa ng'ogenda ku nsonga y'obufumbo ogenda okulanga sitaani evaawo nga
mukola ensonga yammwe. Era ogenda okulaba yagamba sallallahu alaihi wasallam, Allah bw'akuteebesa ne mujja mufuna ezzadde mu lwegatta olwo, lam yakrabuhu shaitan, sitaani terutawaanya. Genda okulanga omwana mwetowaze, mwana mukkakkamu, mwana muwulize, ayina fahamu, ate bw'ogattako akiika n'ofunira ddala omwana saafi nga buli muntu amwegomba. Nolala osisinkana omwana la ilaha illallah nga gunju eriwedde emirimu, likakkanya abamanyi, byogera bino nabiri, bigambo bitasaanidde Mukama byafulumya. Bw'otunulira emyaka n'osaasira n'ogamba bano bagenda kuwangala batya mu Uganda ey'enkya nga teweekutte ku kaala Allah kaala rasulillah. Kwe wali okuwona kwokka. Omwana n'aba teyeekutte ku kaala Allah kaala rasulillah teri kuwona. Andi bino byetusomesa bijja mukuba bebinahamukuba kati bamuloze agenda kuddukirawa, ajja agenda mu masabo. Obusiraamu abusigazza nga bamugana oyirizi gyesibe mu kiwato, kumbe bamuwadde mayembe ge gagenda omukuuma, eno giteeke mu seefu, eno giteeke mu mmotoka. Obirabi? So bw'anaabeera ku kaala Allah kaala rasulillah amanya nti awo Allah yanziizaawo anytime tuli bafu. Olw'ensonga atutta buli kiro. Gwe dduwa gy'osoma ng'ogenda okwebaka ogimanyi. Biisimika Allahumma amutu wa ahya. Nsoose okusoma erinnya lyo nga sinneebaka. Ku lw'erinnya lyo eryo amutu, nyinza obutadda ngulu. Wa ahya, era okunziza engulu kukwo. N'ogwa. Maaso ne gadda gye gazze, malusu ne gayiika, mimwa n'ogita. Buli katuli ne kata. Ngero oli bw'ajja nakukwata ku mukono bw'ati, tewali njawulo na gwa mayiti. Ositula bw'ozzaawo. Oli mayiti, ewedde emirimu. Emyoyo gyaffe ne gisitulwa, ne gitugibwamu ekiro, gisula waggulu. Ogw'omusamize, ogwa pasita, ogwani, eyasse yaani, Allah wa kisa. Enkera n'agibaddiza. Okategedde ako. Kati bw'obeera mu essaawa yonna ng'oli mu transit ya kufa, Allah n'akuzza buzza ngulu. Kyova ogamba ng'ozuukuse, alhamdulillahi alladhi ahyana. Amatenda amajjuvu g'oyo ahyana, atuwadde obulamu baadama amaatana, oluvannyuma lw'okubanga tubadde mu bafu. Wa ilayhi nushur, daakyala ejjaali gye tugenda okuddizibwa. Kati atonza kuzannyira mu kaseera ako ak'obulamu, odde mu ssabo bakujjanjabi. Olina kunoonya kkubo ttuufu erigenda okujjanjabisa Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ojjanjaba owone. Okategedde ako. Kati abaana balungi tubanywereze ku ki? Ku ddiini. Abaana bwe banayikwata ku ddiini bajja kuwona embeera embi. Abange mukkirize, natera tugendeko olwaliro ku ddogo baliyita sihiru al insidadi. Sihiru al insidadi, ddogo abantu baloga abaana Adamu ne bamusiba. Okusiba kuno sheitaani eziba obwerere bw'omukyala n'abanga tasobola kwegatta na mwami. Abaganda baluyita lwazi, omukyala ow'olwazi. Eddogo baliyita sihiru asidadi. Sihiru asidadi liyite sihiru al insidadi. Sihiru al insidadi وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا أمامه من اللحم لا يستطيع أن يحتركه فلا تنجح عملية لقاء الجنس. agamba nti omulogo asobola okuloga omwana muwala, obwerere bwe ne buziba ne busigaza omulimu gumu gwa kufulumya bbawulu. Akaseera bwe katuukaako okwegatta kwe n'omwami, ennyama n'eggalawo. Omwami n'atasobola kufuna kawaatwa konna kayinza kuyingira mu bwerere bwa mukyala. Abaganda baluyita lwazi. Amakulu osanga olwazi nga luli mu kifo ekyo. Nyalla enseeroga, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala yafuula omubiri guli nga muweweevu, mugonvu, bossaako ne oyiro. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateeka mu mubiri gy'abaana Adamu bw'abanga ayiiseewo, olabira ddala obuweweevu n'ebyo nabigaana. Eddogo tolisaagiramu. Sheikh bw'ati bw'agambye nti kyekyo
ekyokubeera nti bambi abanadamu batera obikola basobole okubeera nti balemesa abanadamu okweyagalira mu kisaawe ekifaanana bwe kityo. Abange twatunuulira tilwaki abantu bano batuuka ku ddaraja ey'okuba nti omuntu aloga munne ebifaanana bwe bityo. Twalaba nti oluusi ensobi eva ku mwanadamu aluwa yennyini nannyini ensonga, kukwata paadi gyeyambisiza mu haid nga tagibisse nako n'agikasuka kasasiro, awula oba okuba nti agenda okumutuusaako ekizibu najja agifuna. Ebyo no bikolebwa abakazi. Lwaki bannaye buli lwotunulira ebikwatagana n'abakyala weewuunya nti be bali nnyo mu kisaawe ky'eddogo. Ne Allah bwe yali ayogera min sharri nafaathaati fil uqadi jalla jalaaluhu yaboogerako. Wa min sharri, Allah otutaase annafaathaati fil uqadi, abakyala abafundika ebifundikwa abalogo ne bafuuwamu n'aloga, siba ekifundikwa n'afuuwamu n'aloga. Sanga ekifundikwa nga bakisibye, Allahu akbar, ng'ekiri omwo. Era abakyala Allah bye yayogerako. Ne kale osiŋŋaana sitole ze tusiŋŋaana mu bannyinaffe, maama yanoba, taata n'awasa omukyala eyajja, nali nkyali kato, paka lwe nakula natuuka okulwala, mukadde naŋŋa nti bw'oba olwadde ekigoye ekyo nkyetaaga kyewakozesezza. Olw'obuto n'okulaba nti ono muntu mukulu, bwe yamala n'akimukwasa. Atuuse mu bukulu anoonya kibayita omwana tamulaba. Atuuse mu bukulu okusinkana omwami lutalo nga bwe tukikonyeeko, nga bamukolera sihiru al insidaadi, bamuloga olwazi. Embeera efaanana bwetyo ebeera mu nsi yattu. Nolaba ng'oli yeesonyiye abaami bambi ng'alowooza teriyo kkubo lyonna lisoboka kuba nti ajjanjabwa nadda engulu n'abanga abakyala abalala, n'afuna essanyu n'azaala ku mwana. Okategedde ako. So omumanyi waffe Wahid Abdussalam Baali yannyonnyola bw'atyo n'agamba wahuwa idha arada rajulu an ya'tiya zawjatahu, akaseera katuuka ng'omwami ayagala kwegatta ne mukyala we, wajada saddan, asanga wazibye, baluyita olwazi, nga bw'onoova eno n'ekkalaamu ofumite ku kisenge osanga batu, era bwe kityo bwe kiba. Munian, ng'aziyiziddwa tewali kkubo yadde, amaamaho min allahmi, nga tewaliiwo kidomola kye baalese ne bakiteekayo, tewaliiwo kyuma, wabula nga mubiri nyama yegasse bweti n'esiba n'eggalawo, ebyo bayita eddogo. Abaffe bino bikulu. Kakati eryo eddogo tumaze odditegeera, basobola oddirogera ku paadi ng'oli ng'abaana bwe baagimusaba oyo omwana muwala n'agiwaayo, mukazi n'abimukola, tayimu etuuka mukazi n'ajja afa, ng'ono yeebuuza, bamugamba buli waagenda, genda olaba omukyala eyakukola kino akusumulule. Mukyala yafa, mala okufa, kati nga ye kyalina okukola asaze magezi ky'okuva mu gaapu ezo, naye ng'ate buli gy'alaga baffere, babba bubbi, sente bazirya, alemedde okuva mu mbeera bwetyo. Paka lyatuuka ku muzira kisa n'amuyambako. Yamuyamba atya? Kusinziira ku bujulizi bwe mbagambye nga tutandika omusomo guno, nti teri ndwadde ku nsi Allah jassa, wabula eba n'eddagala lyayo. Bigambo si byange, bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba alimahu man alimahu, Allah alitendeka era n'alimanyisa abo basobodde oddimanyisa, wajahilahu man jahilahu, bangi bambi ne batasobola kukola ki, kubeera nti balifuna.
bwatu yafuna muzira kisa n'abeera nti amujjanjaba. Al-ilaju rabtu iddata turuk. Wano tusisinkanye nga mmanyi waffe atunnyonnyola engeri gye bajjanjabamu ow'olwazi, tugiyitemu insha allahu tabaraka wa taala. Agamba tuqra alayhi ruqyata almadhkura fi awwal alfasl السادسة فإذا نطق الجن الموكل بالسحر تسأله عن مكان السحر وتخرج السحر وتبطله وتأمر الجن بالخروج من الجسد فإذا خرج الجن بطل السحر فإذا قرأت عليه الرقية ولم ينطق الجن يستخدم معه طرق الآخرة. tukozesa methodi y'okusomerera ku mwana muwala oyo. Eriyo ne yambuuza nti tufuye bukyawangala tamanyangako nti eriyo omugumba nga musajja. Wabula mu misomo gyaffe ejja eddogo ly'obugumba bwe yagisomaako oba n'agiwulirizaako yasanga ng'eriyo abaami abagumba, naye nga twakireeta nga omumanyi bwe yakinnyonnyola nti bubeerawo ng'oli bamuloga bulozi, ne bubeerawo nga kadara minallah, Allah bw'atyo bwe yamugerera. Tugamba nti nga tonnaba kusalawo nti eno kadari, sooka ogende bakujjanjabe nga bwe twalaga enzijanjaba ezo. Wamma olwaleero Sheikh alaga tusomerera ku mwana muwala ono rukuya, annyonnyoddwa rukuya shar'iyya, n'agamba nti ejjinni bwe livaayo Qur'ani yayawukana. Kuba lyamanya ddi nti ndiko eddogo nga ddala bandoga lwazi. Ffe tetumanya era lyokugamba n'akutunulira bw'ati n'agamba nti olina amajinni 7, tambula omuviire, manya nti oyo mulogo awedde emirimu kaswa. Golaba otya amajinni nga toliiko majinni gakulinnyako? Naam, kyetulina okukola kiki? Tusomerera Qur'ani ku mulwadde ono, olw'okuba Qur'ani nzito eyokya, esimula shayatini eziri mu mubiri. Sheikh kyavudde agamba nti fa idha nataqa aljinnu, ejjinni bwe lyatula nti abange mutwagaza ki? Mutwokya. Mutwagaza ki? Tutalubadde kiki? Almuwakkilu bisihiri, eddogo eryateekebwa ku sheitaani ezaateekebwa ku ddogo eryo. Tasaluhu an makani sihiri, olibuuza nti aha ono eddogo lye mwamukolako bino aha mwaliteekawa? Olwa pressure eya Qur'ani, naam, lyatula nti eddogo liri ku ntaana, ekibuyaawo bodda booti ne booti, waliwo amalaala wagajjajjaabwe kwe bateeka. Okola otya? Twala rukuya n'oyiwa ku malaalo, khalas, kiba kiwedde. Eddogo liba limaze okwonooneka, bwe limala okwonooneka watakharuju sihiri watabtiluhu, ne liba nti mulijjayo, bwe liba lisobose okumanyika nti lirino wano, tujjayo ecupa eyo ne tusobola okuba nti tuyiwako rukuya waffe. Wataamuru ljinnu bilkhuruji, nolagira amajinni agamulimu okubeera nti gafulume min jasadi, okuva mu mubiri. Fa in kharaja aljinnu batala sihiru, majinni bwe gava mu mubiri eddogo lisaanawo. Fa idha qara'ta alayhi rukuya, ate bw'oba omusomeredde rukuya, walam yantiqi aljinnu, ne watabaawo sayini ya jjinni lyonna kwatula kigambo kyonna, yastakhdim maahu turuku l-ukhra, tukozesa amakuba amalala. Kubo kyeddala turuku thani, kuba eryokubiri, agamba ntaqra'u hadhihi al-aya 7 marrati ala ma'in wa yashrab wa yaghsil minha al-marbut 7 ayamin fayubtilu as-sihr insha Allah. Kyetukola tusomera ayati, tusoma ayati 7 emirundi 7. Taqra'u al-ayati 7 marrati, tusoma aya zino emirundi 7 mu mazzi n'aba nti aganywa n'aganaabako okumala ebbanga lya nnaku 7. Minha almarbut 7 ayami, nnaku 7, fayubtilu sihiri insha Allah, eddogo lisaanawo mu nnaku 7. Aya zeziriwa zezino wammanga. Sheikh agamba suratu Yunus aya 2 81 ne 82, n'akuwa endala surati al-Arafi aya 17 paka ku 22, ne surati Taha aya y'enkaaga mu 9. Turuku thalitha, Sheikh akuwa ekkubo eryokusatu ku
ddogo eriba lirogeddwa ku mwannyinaffe ng'ekkubo lizibye otuga mutuge naye kati ogwo guba mukwano ki nga bwe bamugenda mukikola munno omugwa mu bulago kale no baba tebakimugamba akuba enduulu ate naawe okumanya nti gwe nawasizza bw'ati ate oyinza kumuwasa nga omutegedde era n'ogenda naye ga byonna obiraba nga bikoonagana okugamba obugambi nti omukyala gwoyogereza bamuloga wa lwazi naye wallahu alam biba tebinyuma kubeera nti munno omutuga butuzi ekkubo eriri ery'obusiraamu ettuufu etalimu kumulumya yadde omukosa. Kuba eryokusatu tahduru warakati sidiri nabuq ahdar watudaqihim daqqan jayidan bayna hajaraini thumma tada'uhum fi ina'in bihi ma'u thumma taqrabu faka min al-ina'i وتقلب الأوراق في الماء وتقرأ آية الكرسي 7 مرات. tugende mpola sekagamba leeta ebikola 7 ebya sidiri ebya kiragala oberenga obikunya bikoonekone bisekule kyonna kyekimu wakati w'amayinja 2 oba mu kinu kyaffe oluvannyuma oteekemu amazzi osembeze omumwago ku mazzi gano otandika okubanga osomeramu ayatul kursi emirundi 7 wal ma'udhatain falaki n'ennas emirundi 7 thumma ta'muru al marid yashrabu wa yaghsil oluvannyuma olagire mwannyinaffe okuba nti anywa n'okunaaba min hadha al ma mu mazzi gano 7 ayami ennaku 7 wala yazidu alayhi al ma akhara toyongeramu mazzi malala ago gennyini gaba akozesa mu nnaku 7 wala yaskhanuhu tagabugumya ala nari ku muliro fa insha an yaskhinahu fa fil hararati shamsi baba yagadde okugateeka ku muliro gabugumeko kala agasse mu musana musana ogwo gujja gabugumya wala yaskibuhu fi makani najis era tagassa oba okuganaabira mu kifo ekirimu ebinaabiro bimufuuyisaamu tebinaabirwamu kusinzira ku bigambo bya Wahid Abdussalam Bali. Fayabtulu sihiri wa yufakkir rabtu insha Allah eddogo lijja kusaanawo bi'awnihi tabaraka wa taala insha Allah wa rubbama fakkar rabtu min awwali igtisaali munnange eddogo lisobola okugenda ku lunaaba olusooka oba okutuusa lwonomalayo ne liryoka liba nti liva mu mubiri. Nkwongera enzijanjaba ey'okusatu gye tugendako sole eba yakuna ku nzijanjaba ey'eddogo ery'olwazi. Taqra'u rukuya fi udhuni al-marbut, tusomera aya za rukuya nyingiko mu matugono alogeddwa. Thumma taqra'u fi udhunihi aydan qawluhu ta'ala, oluvannyuma n'osomera mu matuge etteeka lya Allah lino erigamba waqaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. oliddiŋŋana mu matugo oyo watukarriruhu 100 marra, osobola oddidiŋŋana emirundi 10 au akthar oba noleeta 2 oba 3 hatta yash'uru almarid bitahdiri fi atrafihi watukarriru hadhihi الرقية على المريض عدة أيام حتى يعد يشعر بشيء عند ذلك تتأكد بأن السحر قد بطل إن شاء الله. ودينا آية زينو kutuusa omulwadde lwawulira nga mubiri gwalina kyawuliramu, imma awulira ebifubutuka mu mubiri nga bifulumira mu bigere, imma awulira ebitambula nga abyebejjagala gamu ku makubo sitaani mwe zifulumira. Tariqatul khamisa, kuba eryokutaano, nga tugenda ku kuba eryokutaano mukkirize mbategeeze nti baganda baffe aba Rawda Islam Media wetwogerera bino
balinawo obukadde 3,3,8,3 bambi nga beetaaga okujjuza omuwendo gw'ensimbi ze baagala bagule mu kamera kusobola okuweereza obulungi empeereza yaabwe ey'oku media nga babuzaayo obukadde 4,6,7 atulaba omulungi baako kyosindika ku ssimu zaffe 072 94 94 996 neya MTN 0762 0 05 15 nga ziri mu mannya ga Galiwango Twaha. Bw'osindika bw'oti ereeta amannya Galiwango Twaha. Please teekako sente zigende mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamera eyo bw'eneeba ekutte emisomo gwolooza abagira ababeera bameka. Akaseera kano baganda baffe abaliko bayitirivu ate ogenda okulanga eri abajja ogifuna era oluvannyuma ngono bagufuna n'agusindika. Ffe baani abalifunye amasimu okuva e Germany, tulinayo Aisha okuva e Germany atukubirako, tulina baganda baffe ne bannyinaffe abali e Dubai, abalala bali South Africa. So worldwide mashini ejja kukola, Allah jalla jalaaluhu ajja kuwa empeera etamanyikiddwa bungi bwayo. Segeraganya tugenze ku kubo eryokutaano bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Kubo eryokutaano qala al-hafiz fi al-fath oli obujulizi jabujje hafidhu omumanyona agamba mu kitabu kye fi al-fath akhraja Abdurrazzaq min tariqi Sha'bi qala abu nabamanyi agamba nti la ba'sa bin nushra al-arabiyya wa hiya an yakhruja al-insanu fi mawdi'i 'adatu fayakhudhu an yaminihi wa shimalihi min kallin ay min awraqiha thumma yudakkahu wa yaqra'u fihi thumma yaghsilu bihi. Anyonyola ly'ekkubo lye tukonyeeko erya sidiri ly'okufuna ebikoola 7 n'oba nti obiyenga n'oteekamu ayaati. Lwaki tuteekamu ayaati? Buteefaananyiza n'abanaaba ebbombo. Anaaba ebbombo oyinza okusiŋŋana nga ayinza okukyuka akiida, enniya n'agiteeka mu bbombo nti lyeriwonya. Lwaki tuteekamu ayaati mu bikoola bya sidiri? Kwesigamira eri Allah ti bino ebikoola bibyo, ate ne aya zaava gy'oli tusuubira okuwonya okuva gy'oli. Olabe ekkuba ettuufu baseka bibadde bannyonnyolako wano nti temulimu buzibu bwonna okubeera nti omuntu yeyambisa ebikoola bwe bityo n'aba nti ateekamu ayaati. Yaqra'u fihi al-ma'udhatayn wa ayatul kursi, n'aba nga asomeramu bannange ayatul kursi nkulu. Owulira baseka babajjuliza ne kul huwa Allahu falaki n'ennas. Ayatul kursi 255 suratul Bakara nkulu giddiŋŋane genda okulaba nga alhamdulillah shaitaani enafuye. Obujulizi bwali badde busingako awo, naye okusinziira ku budde bwaffe nga bwe bufaanana tujja kubanga tuwumbawumba tugamba nti bw'obanga oyingidde ekibuga kyaffe Kampala osobola okuba nga otukubirako kasimu ka MTN 0702 632 neri ku WhatsApp 0772 632 nzo okuba n'akakusiiwa n'ogaa nti sidiri saamutegedde, ate nga wano bwe tuba tusomesa tetugaziya sidiri afaanana atya, tumugjawa. Naye kati bw'oba oyise ku masimu ago tusobola okuba nga engeri gy'oli ewala oli Dubai aye osobola ozeesomera ng'ate karibu minka okumpi oba naawe oyinza okusobola okufuna edduuka eririko eddagala ly'obusiraamu n'osobola okukyamawo n'obabuuza sidiri. Saudi Arabia bamuyita sidiri, e Dubai sidiri, e Uganda sidiri. Nga bulaba habati Sauda takyuka okujjako ng'ogenze mu batali basiraamu nga mu supermarket bamuyita black seed oil ne black seed powder hakadha n'amalagala amalala gye gali. Tujja kugenda nga tugasomako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Twali badde tugamba nti tubaweeyo ekkuba erisembayo tugende. Agamba nti tahduru inaan bihima, sembeza ekidomola ky'amazzi, watakra alayhi alma'udhati, somera mukulu huwa Allahu falaki n'ennas wal adiyati al atiya, oteekemu n'edduwa zino
bismillah ogamba otya allahumma rabba nnas idhihibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yugadiru sakaman. Edduwa endala bismillahi urukika wallahu yashfika min kulli da'i yu'dhika wa min kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yashfika. Otekemu a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. Otekemu bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Otekemu allahumma abtil hadha as-sihru bikuwatika ya jabbaru samawati wal ardi. Taqra hadhihi al-adiya osomera edduwa zino 7 marra emirundi 7 ala ma'in wa yashrabu wa yagtasilu minhu 3 ayamin fayabtilu as-sihr wa yafukku ar-rabbu bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sekagamba somera edduwa zino emirundi 7 mu mazzi anyweke ennaku 3 n'okunaabako. Wayashrab wayagtasil minhu 3 ayamin anywe anaabe ennaku 3. Olaba nti gubadde ozimanyidde zino nno ssebo nkulu z'ensembezaayo nabbi sallallahu alaihi wasallam yazisomesa. Mulimu n'ezamujjanjaba nga Jibuliru amurakka we yalwalira nga Jibuliru amulika amujjanjaba. Kati tuzeeyambise nga bwe zaawonya omunene naffe Allah ajja kuyisizaako tubeere nga tuwona biidhinihi tabaraka wa taala. Mubale kubeera abawuliza abalungi, tubagaliza omusana omulungi n'okufumintiriza ku ebyo bye musomye n'okussa mu nkola ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ng'okuggala amayumba gaffe, okuyingiza abaana awo wava endwadde. Gwolaba bwejja nesanga ekidomola nga kyasamye n'enywamu nezzaamu kandida, maanyi g'ekisajja bbaayi, alusa jangu, kansaawo, bw'ova n'omusajja wattu haji ekukutte ng'ogenda mu toilet olumala ekyetaago ge mazzi g'oyiwayo, genda okukakkana ng'endwadde eri mu tageti ya shayitaani. Bitegereka biba bikulemye okutegeera, ojja kuyita ku kasimu kafaako kenkuwadde insha Allah kunnyonnyolagane mpola mpola naye nga weetuli wano ku masjidi Mandera mu Kikubo. rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. allahumma ya mufahima Sulaiman fahimna. allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.